ente bwe zifa amaliba gakyalira omwenge nakibagamba nga munnange owakalimpaka ye ezize bazinyagira mu saazi kale nno nga bwe nabategeeza era nti Sseruggula Bifulukwa ye yagunjukira ogw'okuggula ekirimu omuntu nange ne ssaagala kubeera nga ate nzita aganaaga wambwa lyatta ebulugu mu Butambala nga bulijjo nsigala ntendereza nga Namugereka Ddunda oyo omulalamirwa w'ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa era oyo apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula bye zitaakira kusiga kubanga akyatulesewo nga tukyali balamu tukyaligita n'okufaananako ku mmese ensolima ezirigitira mu kinnanga n'olw'ensonga eyo nange ndabika okubeera ng'ekyamazima nsoboddeyo obwenyi ng'enkandaggo kubanga gwe battira nnyina si gwe bamuliyirira omuggalubya baaguliyirira mituba amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava e Bukerekere tweddira Mamba Kakobozi Akabbiro Gongolo Nakawuka bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Empaka Ettumbaali mu ssaza Busiro oba oliawo nzaaliwo okunyumiririza ettiko nti ndeku ya mukungu n'okuwomerereza enkulo nti zitwala emmere okwagala okugimala ku lujjuliro kale nno bagamba bwe guti azaala bwe guti olukomera luzaala omutuba olwaleero nzize n'embuulirire era embuulirire ne kutuusiddwako omukyala gwe bayita Bayiga Masengere Omuzirampindi muzzukulu w'amazige emuyenje mu Busiro ali awo mu kyondo ky'Abawarabu. Embuulirire eno egamba etya? Embuulirire eno egamba bweti egamba nti okuddiza guba mwoyo ennyanja emigga giddiza ku nnyanja okuddiza guba mwoyo emigga giddiza ku nnyanja olwaleero ndi wano ku mugga ng'era bw'ogulaba ntambula ngenda nga woolaba omugga ogwo gwonna ogwo gwempitamu guno gwonna mugga ogulaba naye ate amazzi agali ku mugga guno gaviira ddala ku nnyanja kyokka ate n'omugga mu ngeri y'emu gusobola okubeera n'ekikutu ate ekiteeka ku nnyanja kitegeeza nti wadde ennyanja eyina amazzi mangi ng'eyeegabirako omugga naye ate n'omugga nagwo gutuuka ekiseera ate ne guddiza ku nnyanja we wava olugero oluga nti okuddiza guba mwoyo ate emigga giddiza ku nnyanja. Embuulirire eno erimu kyakuyiga ki? Ekyokuyiga ekiri mu mbuulirire eno kye kino baganda bange ebiseera ebisinga wadde abantu abagagga wadde oluusi tubamanyi nti oluusi mugaba naye nammwe abantu abaavu mukwatenga ku kasente kammwe akatono ate muwe ku bagagga mujja kuba mulaze omwoyo ogw'okuddiza naye ate omwavu leka kubeera nga gwe buli kimu okisuubira mu mugagga kubanga alina naawe akatono k'olina kakwate okaddize ki okaddize ku mugagga kubanga tekitegeeza mbu nno okuddiza oyina kumala kugaggawala kufaananako naye akatono kakwate okaddize ku mugagga n'omugagga ajja kusiima si buli kadde ng'okenula mugagga omuganda waggambira nti okuddiza guba mwoyo ate emigga giddiza ku nnyanja. Nze Kanoonya Juma era omulangira w'e Bukerekere tweddira Mamba Kakobozi Akabbiro Gongolo Nakawuka. Embuulirire eno ekutuusiddwako Bayiga Masengere Omuzirampindi muzzukulu w'amazige emuyenje mu Busiro ng'ali awo mu kyondo ky'Abawarabu. Tuwagire ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ne Kanoonya Project ekutuusaako ebintu bino byonna okubeera nti no tubiteekamu ssente n'olw'ensonga eyo naye nga ssente ezo ziyisa ku nnamba y'essimu eyo gy'olengera ku screen. N'olw'ensonga eyo mukadde kano ndi ku mugga era ssebo nze kirabika okubeera nga bw'ogulaba omugga angezezzaako okukuleetera olugero olujja mu ekyo kye njagadde okugamba era bwe tuba tugenda olaba ebikutu ebiyingira ewantu ew'enjawulo ebikutu eby'enjawulo so ogwo gwe guyitibwa omugga. Bannange kambasiibulire wano era kansabe Lugaba abatengejja obulamu kira akabbula akatemba ku nnyanja.